can hatch, you can still move with the baby and they will reach safely. Alipoota ya Minisitule y'ebyobulamu ey'omwaka 2025 yalaganga abaana obukadde 2 be bazaalibwa buli mwaka wano mu ggwanga nga ku bano abaana 160 ku 175 be bafiira mu ssanya buli lunaku oba mu njogera ennyangu oyinza okugamba nti bano tebasukka nnaku 28. Kyazuulibwa ng'ebbula ly'omukka ogussibwa oba oxygen eri abaana okuzaalibwa nga tebanneetuuka nga kuno kw'ogatta obuwuka obukwata abaana nga baakazaalibwa buyite infections bye bimu ku bisinga okuviirako abaana bano okufiira mu ssanya. Ekirala lyali bbula ly'abasawo abakugu abalina okulabirira ko n'okujjanjaba abaana abawere oba bayite ba neonatologists. We butuukidde olwaleero nga Uganda erina abasawo kika kino 10 bokka, kale nga guno muwendo mutono nnyo ku baana abazaalibwa buli mwaka. Nti abasawo abalabirira bano abaana bato tebanaawera omuwendo okusinga ennyo neonatologists abalabirira buno obwana obutini nnyo obuli wansi w'emyezi omwezi gumu oba ennaku 28 ate balabirira n'abaana abazaalibwa nga tebanawera. Kati abo abasawo tubadde tetuba traininga ng'eggwanga kye tutalina ennamba emala. Kati mu kaweefube w'okkendeeza ku kizibu kino gavumenti ng'eyita Minisitule y'ebyobulamu etandise kaweefube okusomesa abasawo b'abaana abawere wano mu ggwanga n'ebweru waalyo okulaba nga waakiri buli ddwaliro lya gavumenti mubeeramu omukugu alabirira abaana abawere nga baakazaalibwa. The ratio of a pediatrician to a child is still very large, which means that not every child is reached by a pediatrician, and more so there are even other specialties, like specialties in newborn, where there are even fewer. We graduated only 5. Now with partnerships with the Ministry of Health and Seed Global and ELMA, there's funding to be able to train the newborn specialists within the country. Twagala every region, tetwagala ove Fort Portal oba Arua nti ogende Mulago kujjanjaba. So all the regional hospitals, tulina regional hospitals 18. Zona twagala zibeereyo neonatologist nga leadinga yakulembera alina bakola nabo ba pediatrician naye neonatologist yakulemberako eyo division eya neonates bono abaana abato tebanaweza ennaku 28. Minisita omubeezi owaguno naguli mu Minisitule y'ebyobulamu Hanifa Kawooya annyonnyodde enteekateeka endala ze balina okusobola okulwanyisa n'okukomya ekizibu kino. Okugema kw'abaana kubadde very successful, netwongera okugamba bongeremu n'abo abatana bakugemerwa kubanga abaana bwe babazaalibwa tulabe nti tuga abazadde baffe bagemesa abaana. So that is why we have to ensure that our health system is strengthened, our services meet the expectations of the patient, and that's why I emphasize it. Every patient has a right to be cared for. Abamu ku basawo bano abatono abalabirira abaana abawere bannyonnyodde okusoomoozebwa kwe basanga. Babies are still dying because of complications of breathing. The reason we are setting up those neonatal care units is to support the babies who are born with challenges of breathing to be able to be helped with breathing gadgets. Okwogera bino abakugu babadde mu lukuŋŋaana lwabwe olwa buli mwaka ng'olw'omulundi guno lutambulidde ku mulamwa ogw'okulaba butya bwe basobola okutaasaamu abaana abato abafiira mu ssanya. Winnie Tesana Kayinja, Agafeeyo ku Spark TV.